Emirambo gy'abasirikale ba UPDF abejjera AMISOM abatiddwa ku Lwokubiri lwa wiiki eno gikomezeddwawo olwaleero. Emirambo gino gireeteddwa ennyonyi ya UN etuuse ku kisaawe Entebbe ku ssaawa 7 ez'emutuntu. Wabaddewo parade okuwaniriza abantu bano mu kitiibwa. Bw'abadde akwasibwa ssanduuka abafu bano mwe baleeteddwa Brigadier Sam Tulyagenda agambye nti bo nga UPDF tebagenda kulekerawo kulwanyisa bikolwa bya kitujju nga bino, wabula bagenda kulwana okutuusa ku muntu asembayo Somalia. We are not going anywhere. We have got the resolve now that we shall hunt these guys down up to the last one of them, bring them to book. Tulyagenda agambye nti kitalo nnyo okufiira abasirikale bano kubanga bagenda kutwala Minembwe mu Somalia kyokka ate abatiitizi ne babatta. Ate mu bubaka bw'omuduumizi w'eggye lya UPDF General Katumba Amala omusomeddwa Brigadier Leopold Chanda agambye nti ebikolwa nga bino eby'obulumbaganyi ku magye agalwanyisa Al-Shabaab wamu n'abantu ba bulijjo bibongera amaanyi okwongera okubalumba babalwanyisa okulaba nga bamalirawo ddala. The AMISOM troops fell as they fearlessly made a huge contribution towards the world's cause of liberating humanity. Ayongeddeko nti UPDF yakwongera okuyimirira n'abantu b'e Somalia era n'ebitundu byonna ebiriraanye Somalia okulaba nga bamalawo ebikola eby'ekitujju era n'obututiizi nga buno. Ekisookera ddala singa tetwagenda e Somalia ebizibu ebiri eri byandibadde nga biri wano. Ekyo kimwe. Ekyokubiri, Somalia is part of Africa. Tulina okulabika nti nabo tubaleetedde eddembe. Ekyokusatu, tukolera ku mandate ya AU. So ebizibu bibeerawo ne kye tulina okuyiga ekituufu ddala okubeera omuntu omu, tuleme kwesalamu, tuleme okwogera kino nekiri. Brigadier Chanda agambye nti kituufu bano bamaze emirimu gyabwe era n'ayongerako nti kino ekyabaddewo kibi nnyo naye Somalia ekyuse nnyo. Abatujju kye baagala okukola bwe bakola ekintu nga kino baba batutiise tuveeyo, n'ekyo tekisoboka. Nedda twasalawo weewaawo abantu baffe bafudde naye ng'emirimu ekolebwa AU mirimu gy'amaanyi ate ndoza mwenna mugiwulira. Okusinziira ku Brigadier Chanda, abasirikale abattiddwa bali 12 wabula nga baleseko emirambo gy'abasirikale 10. Ku mirambo egikomezeddwawo kubaddeko Lieutenant omu, Basajenti 5, Balance Corporal 2 ne ba Private 2. Obulumbaganyi omwafiiridde abajaasi bano bwali mu kambi y'ejjanaale Lower Shabele nga babakolebwako abatujju ba Al-Shabaab ku Lwokubiri. Bano bajjira mu mmotoka eyali mu bbomu okukola obutujju ng'era oluvannyuma bayingira ne basasira mu bajaasi amasasi ne balwanagana nabo okumala akaseera. Mu kiseera kino omuduumizi wa UPDF General Katumba Amala ali Somalia okuzzaamu abajaasi amaanyi n'okulaba embeera bwe yabadde. Kigongo Sebalamu yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.